Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Noyita abantu ne batasobola kujja obutebe ne bukutunuulira neyanza nnyo neyanzege buli azze mikwano gyange muli bangi buli ali wano aberekereza kimwerekereza ne musobola okujja anti Saala bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Jennifer Profiga muganda wange ono muwala wa Pastor Aaron Mutebi Maggie Jackie, Amina mukwano gwange omulungi nnyo muganda wange sina mukwano gwange muganda wange buli muntu ali wano mukama wange yesakisemakula mwebale nnyo Aida Mukyala Makanga buli muntu ali wano omwami wange n'emikwano gya batabani bange Bageto Kids mwenna mwebale kujja bambi neyanza nnyo neyanze nja kusooka okwogerako eri omwami wange kubanga eno birthday gyensoose okukola Nina bingi mbadde sina kyenyiza kumusasula okuvako vidiyo no lwetandika manyi omwetera baby boy kakati okuvako vidiyo no lwetandika tupulaniza ebintu bingi nnyo naye ng'ebisinga yankulembera omwami Sserugo oyo y'omu senga teyanteeta mu bantu temwandiitegedde nze gwolaba yaneta mu bantu nga nfuddeyo gye nava Mukama Katonda ezimba bano bansi yaleeta n'agamba nti kale ngenda omu yaŋŋambako nti ngenda kukufuula ensonga njagala mpitamatama mangu kintu kyakiŋŋambira mu bene nti njagala kukufuula omuntu ow'omugaso mu ggwanga nenfuuka omuntu ow'omugaso mu ggwanga gye mutamanya gye nava nanfuula omuntu addaala n'omukulembeze w'eggwanga nzaani omwami Sserugo oyo okuva ku albamu yange gye natandikirako ya Sweet wange I love you eyagiyiiya nga simusasudde wadde 10 neŋŋamba ndimusasula ki nemukubiramu eddenzi ne bayita Junior Shedra nemusasula neneŋŋamba naddejjawo neŋŋamba omwami Sserugo ono namusasula ki ekirala nemusizako funeral neŋŋamba namusasula ki ekirala nenzeko Conrad oyo nkyekirala nti Oprah nyina abaana bangi kubangaza abaana banga saawula ewange bwozija ewange ekizibu ogamba nti ono bwezaala ono si bwezaala abakyala bali wano mugoppe ekyo kikulu nnyo kubanga tomanya oyo gw'obonyaabonya yali kuyamba mudda bagamba emmwanyi gye weesiga tebaamu ki abanda mutemumanyi Luganda bagamba emmwanyi gye weesiga tebaamu mulamwa muwulidde kati abazadde bannange mwe abazadde bannange bali wano abaana tukikole nnyo omwami wange oyo bamanye tugamba mbu temwasoma yaŋŋamba opposite y'obutasoma kubeera kukola ki mwami Sserugo nga tuddeyo tusome nezayo nensoma sabo kati ndi omukyala ajjudde era agenda okwesimbawo East African Parliament bino bagenda okugamba mutalina mpapula tekigenda kubeerawo bagenda kuswala naye nga omwami asinza okunsikiriza ennyo bamuta mwami Fred Sserugo naye agamba ojja kusoma weka some babiri oleme osobola okuddamu amaanyi ddala omuntu anfudde ekyo kyendi lwaki simwebaza nakiseera kyakumusasula mbadde ŋŋambire bagabala bakola ebintu nga babakolera bannabe batete nengawo wange yabaaki yabaaki ate tafiibwako mwana kanange nkikole bereko nga
kaaba naye yeyagaleko bannange bebi wange nkwagala nnyo thank you so much. I love you so much. And I think everybody knows that. Nti mwagala nnyo. Nze bamanyi okuŋŋamba nti kati ngosinga okwagala mwami wo. Era mwagala nnyo tezikiwakana. Baby, thank you for loving me. You did that for me. Bintu byonna byonna byonna. Thank you. Nenne basaba omwami Haji obaaliwa. Haji oyo ye mwami atwetedde mwami Seruka. Kamange misa kisema neyanza nnyo neyanze gwe bali kujja kati njagala kwogerako ne ku batabani bange bano. Tabani wange oyo Junior yakulya mu ngalo za madamu Kulufiga. Era mwona tabukanga nnyo ne Kulufiga oyo nga ntya nnyo abaana bano okukitegeera. Kati engeri egyasingako okwogera ne ngamba obwange nze kambeere mukaka mukange ezenkanankana ebisiki tezaaka ne ngamba obwange Kulufiga ajja kutereeza abaana be nze naye kambeere n'okukimuka mooli embeera ejja kutereera era kyobula singa nagenda wa temwandialoga madamu Kulufiga nokubanga bana baana bave era kuno yatabukanga nga Junior agamba mami kajogereko nantikula mama wange Kulufiga namukola namugamba mami wano ng'oyiseewo obakola otya Jimpa nangamba kakati n'omutabani wange ankobedde njagala kubuulira kati sigenda kuddamu kubuma. Abaana bano mbaagala nnyo. Junior namuzaala ennaku z'omwezi nga 27 October 2000. Junior kyagala kukula olikyanga kitono ye baby. Ekyemukisa omulungi nti abaana bato bano Conrad Junior ne dadde bwe babazaala ku date y'emu n'omwezi gwe gumu. Mwami Seruka ekyo wakipulaninga nnyo webale nnyo webale ddala. Era nsaba Mukama Katonda amuwe omukisa. Mwami wange mwami Yombo David neyanza nnyo neyanzeege na buli muntu ali wano mwebale nnyo mwebale ddala. Era nsaba mwami wange bebi wange sweet wange amanye namangi naye bebi wange sweet wange ani wange era enyimba zange esinga mu ntumi ebigambo ebyo biri nnyo naye mba ntegeeza omubwati ansamu badde nsamu ojogereko eri abantu.
psychogenetically kugamba omuntu omugwako nkuterako ebintu wero surprise naye leero sabimanyiira tetwakulira mu byalo sole saalabako birthday wadde ya muganda wange wadde ya maama wange wadde ya jjajja nabino genda bekampala era sibyagala kati okunsanyusa kikutwala obudde bungi okoze ebintu nga bino saagalira ddala tugamba kale saakikuliramu naye munsonyiwe bwentyo bweri tosobola kunzija mu kyalo twetwakulira mu kyalo eyo butambala tebyaliyo bino naye omukyala ate bwabitegeka nga yibye bimusanyusa okireka nekigenda mu maaso tuzze wano nga tuzze okusanyuka ku mukolo abamu gwetutategedde abamu mwagutegedde naye nze nsuubira nti kyaliba nekirungi netumanyako olw'ensonga nti yes surprise kyetegeeza kusula muntu kuliggwa one mujja kutta omuntu omujja okuteekaawo omuntu atukaawo agwekaawo omuntu omugambo naye nomba mugenda ku mbaga naye ba surprise yesu otegese okuukayo naye mugambeko kimunange tugenda wano naye kanjogere kubikwatako nebaza omutesitesi w'omukolo guno omukyala maama w'abaana yebali nyo yebalire ddala mbadde njagala kwogera mu lusungu naye betwagala okudisputi nga tebaliiwo olw'ensonga nti abayibi batwala nnyo tetwasoma naye ate kati tulimu ne bannamateeka wano wetuyimiridde wano tukikubira obugalo twaddamu okusoma ne maama w'abaana nze no nawulira bamugamba omusomesa nange neŋŋaaka ŋŋende nga ndaba tajja kusoma yali ajja kusoma ennaku bbiri abiveeko neŋŋamba kantulo basomesi bameka netusoma ebintu netubiyita era mumukubireko mu bugalo yali ayagala bbaluwa emutwala kwesimbawo eyo gyabagambye mu East Africa era ebbaluwa agirina nze nesikomaawo neneyongerayo nemugaaga oba ogenda eno ze ngenda eri fe netweyongerayo mu byamateeka era bwoba olina obuzibu ku byokunnyonnyola amateeka oli sapozi okuntuukirira nenkuyamba ne bannakuyoola ekyatwala okusoma amateeka okuyimba kwayimirira okuyimba bwekuyimirira mukwano gwange nnyo mu Uganda bamwita Silver Kyagula naye abantu abasinga temukimanyi but my best friend era singa guwandeetedde wano wali badde onkolera olunaku naye omwami oyo yampaliza ogenda okusoma amateeka olw'ensonga twali naye nga tukayana bya music abasajja abatukayana balooya tumanyi mateeka Silver n'agamba kanzireyo osome amateeka nga ntunula yagamba ladda LDC yagimala ayina ne faamu kati neŋŋamba emyaka gino gyetudde ebiri kitegeeza singa nalitandikira wali singa natera okumalako netusalawo okujoyininga okusoma diguli gye bayita LLB era n'omukyala bagendamu wa public administration naye ebyabo bya gavumenti ebyo fe netubitegeera nnyo ab'ensayidi n'olwensonga eyo mwebaza olw'ensonga nti sukulu fees zonna yasasudde nze saakwata miliyoni nga 10 zetwawa okusoma okutuba kweyo lepo sente zagenda naye woteeka kyosiga kyokola ki kyokungula abasebo ne bajjabo mujja kunsonyiwa nga bwe mbagambye nze okusanyuka okwange tekutera kugirawo oyinza okuteeka ekisanyusa nenyiga bulungi
kati nzize wano ajanimbye tugenda wano naye akala nkubidde essimu naŋŋamba tulina amazaalibwa ne mugamba kale amazaalibwa gegalidda naye nze gambye nti nkugambe sirina mazaalibwa nogamba oli mukubidde leero nemugamba njagala kutwalako kacyayi naŋŋamba lwaki nemugamba Facebook empeerezaayo ka notification njeero birthday naŋŋamba siiyeeyo nemugamba no kacyayi ojja kanywa weetegeke byeŋŋambye sigano nasafula naye okay bwenzize nensanga abantu nga musanyuse muntegekete bakwano bange besimanyi ne bemmanyi mwenna kale mwebale nnyo mwebale ddala okulaga essanyu eryo emikolo gino giba mirungi naye nze ensuula gyakikyuseemu gwokutegekedde ate asanyuka nnyo singa omutegeezaako in advance olw'ensonga wadde kiyinza obutabeera wano naye ku mukolo omulala nalabye omwana bamuyidde amazzi ga surprise ali naziika buzirisi ate abali basanyuka ne banoonya ambulance kati nebuuza birthday eya ambulance ebereeta ate ne bamutwala era keeki abaateeka baagirya be baagisala kati olaba singa bamutwala mpolampola nga si byakumuyira amazzi mulaba nti kyalibadde kitya kyalibadde kirungi naye abalala ekirungi enewaffe kati kiwedde kigenda walala kigenda walala naye nze nga nze ebigambo byange nebaza abaana abantu abazaala 27 naye nze nebaza nnyo nnyo mwanyinaze my sister Fulufika oyo ye yali ngamba bbiri era ne bwemuwuliranga tutabuse tutye waka eriwo waka she's part of us era atakyali naffe nnyo atajja kuba naffe nnyo waggulu ne wansi nebaza abakulu bwe tuyimbye nabo ebbanga lino tubadde tukola nabo emirimu gy'okuyimba mwebale nnyo mwebale ddala nebaza abatuwagidde abantu abatuwagira waliwo abantu abaagala abatwagala obwagazi nga baagala nnyo madamu mwebale nnyo nammwe omukwano twebaza nnyo n'abalala abazze olwaleero abatutegedde olwaleero waliwo abatatumanyi olwaleero nga gwe otulabye leero naawe weebale kukufisa budde n'ojja n'okulaba basebo ne banyabo juni ono babagambye bamuza 2002 12 22 mu mwezi gwe 10 kitegeeza nga 23 si bwe kiri bw'oba bazeebaze emyaka emekaawo gyalimu tokujemeka yes abeera alina 19 years naye yayise yagende ku university naye ng'ekyewuunyisa nti omwana gwe twazaala 2 agenda kusoma university nga ne bazadde basoma university tugamba ebintu biswaza n'okuswaza naye se twenenya baffe tetwalina bazadde batubeererawo fe tuze twekulula bwekuluzi ng'ensujju bwe zeekulula ku ttaka so naye tukirekera mukama bwate wateekateeka ebintu bye noono yamaze ali mu senior 5 bebana bagenda mu senior 5 senior 5 bebagambye batandika noza mu January twebaza mukama olwekyo nze ennaku z'omwezi sizitwala nga kikulu kyentwala ekikulu bwe bulamu ne success bye tulina mu bulamu tusobodde okubeerawo mukama obwo bwe mbadde butya tuliisa obusoboka naye twangwe tugera kubira ddala ku 10 atano
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.